Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero njagadde mbalage eddagala lino ligenda kuba libayambako naddala ggwe agenda okupangisa ennyumba eyo jjukira ogenza okujja ogipangisa ebaddemu ababaddemu. Kati eddagala lino liba lijja kuyambako okubeera ng'olisiimuuza mu nnyumba eyo ebaddemu abantu ne bavaamu n'oba nga gwagenda ogiyingira ng'ogipangisiza nga tonnaba gyebakamu, sooka ogiteekemu eddagala eryo kijja kuba kirungi nnyo. Ligenda kuyamba okuggyamu byonna ebyenjawulo ebitali birungi bano ababaddemu bye baleseemu, wamu naawe obeeremu mirembe. Ennyumba eyo gy'opangisizza kibeere kikulu nnyo. Bw'opangisa ennyumba sooka omaasimaasemu eddagala nga tonnatandika gibeeramu, kijja kuba kikuyambako okugobamu ebyo byonna ebitali birungi, obeere n'emirembe ng'oli mu nnyumba eyo. Nkusaba ofune omwetango guteeke ebbali awo, ofune akeeyeeyo nako kateeke ebbali awo, ofune muwugula, funa ne muwugula oba osobodde omufuna naye mufune naye mugatte ku ddagala eryo. Ofune n'akambula nako kateeke ku ddagala eryo ebbali. Ofune n'ebbombo ligatte ku ddagala eryo. Ofune n'olukandwa nalubeera ng'olugattako. N'oluvannyuma ofune n'eddagala libayita namirembe. Kati eddagala eryo bw'omala oddifuna bulungi nnyo, nkusaba ofune ebbaafu, beera ng'oyenga eddagala eryo, liyenge lyonna, liyengere wamu. Bw'omala oddiyenga beera ng'ogenda ku nnyumba eyo gy'opangisizza, oba luumu ziri 2 oba luumu 1 oba luumu 4, beera ng'osiimuula ennyumba eyo, gisiimuule bulungi nnyo ne sabbuuni oba ne omo. Bw'omala ogisiimuula bulungi n'olaba ng'ekaze bulungi, kwata eddagala lino ly'oyenze, beera ng'olimaasamaasa mu nnyumba eyo, limaasemaase mu busonda, makkati mu nnyumba, ku bisenge, beera ng'omaasamaasamu eddagala eryo. Ennyumba eno beera ng'ogigobamu ebyo ebitali birungi, era osobola okumaasaamu ng'oyogera, osobola okugamba nti kano keeyeeyo keeremu ebyo byonna ebitali birungi, ogambe nti kano kambula, kajambululemu ebisiraani, kajambululemu ebyo byonna ebitali birungi. Ogambe nti ono muwugula, agiwugula ebyo byonna ebitali birungi, agiwugula emyoyo emibi, agiwugula ebyonziira, agiwugula ebyo byonna ebitali birungi. Osembyeyo ogambe nti nannyini nnyumba eno nze ndi mupangisa, sizze kutwala nnyumba yo, njagala mbeere n'emirembe nga ndi mu nnyumba eno. Bw'otyo kijja kuba kirungi nnyo, naye ng'ekikulu kya byonna toyingira nnyumba nga tosoose gimaasamaasaamu ddagala, kijja kuba kikuyambako. Okuggyako n'ekirala, ennyumba eyo gy'oyingidde weba eyina obumooli obwo enkola enkadde, beera ng'obutunula mu butulituli obwo. Batera nnyo okuteekamu eddagala mu butuli, kwegamba ggyamu buli kamu k'osanga mu kamooli, oba kaveera kasibiddwa oba kagoye kasibiddwa ekituttwa, beera ng'okaggyamu kasuula ebweru. N'olwekyo bano abantu ababeeramu bano ebiseera ebisinga bamanyi okuteeka eddagala mu bumooli obwo. Nammwe abatandika zi bizinensi ng'ogenda kuyingira ennyumba ebaddemu omuntu, sooka okole bw'otyo. Sooka weetegereze bumooli, weetegereze buli wamu, n'oluvannyuma siimuula ennyumba yo bulungi. Bw'omala ogisiimuula bulungi, maasamaasaamu eddagala likuyambeko okuggyamu ebyo byonna ebiyinza okukulemesa okugenda mu maaso. Nnyumba nnyingi tuziyingira n'ogipangisa, ekyamazima nga gy'obadde ofuna akasente, naye okuva we wayingira mu nnyumba ey'akasente ne kabulira ddala n'obulwa emirembe ng'oli mu nnyumba eyo. N'olwekyo mubeere nga muteekamuko ku ddagala, musiimuuzemuko ku ddagala, mumaasemaasemuko ku ddagala, n'oluvannyuma teekamu ebintu byo obeere nga weebaka. Kyekyo kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.